kizito wawulira subhanallah kati kano kuuma kano bakawanja balina embo mayembe ga kifaawe gakuba seka weerabidde gakuba bagatuma seka gane mukuba emiggo wamma agawanga mu miggo gino muwange mugere mukuba emiggo bakusabula n'okiwulira Allah taasa abasamiza abo amina ya rabbi ibino ebitiititi byabwe kugambye seka bino bikadde myaka giri yabadde bize olaba obudagala bwawe bakozesa gimu gyakokya nnyama Chambe chambo kwa. Wala obumpu buno. Basimba nga wote lingilingi. Katika nusike kabaka ganda. One mujolo. Ene mujolo. Kano teri muntu achaka watisa mmere. Bino byabasamize. Nsira mutama na bintu bino. Mabade mu nyiize nalabiwa bazalazewa. Muri mu kino. Kiwabyo. Kino kikino. Wallahi seka wana abasajja batemu. Sheikh Sulaiman tuna je twagenda ne Sheikh hayiyo naam okumanga bana abasajja abasamize bazibu twasanga muli empale z'abakazi mugundi zibamu Sheikh mwagenda wala waliwo wali nagalama waliwo apotika twagula ng'omuyaye abakyala abambulira omwo ne balugwamu jukira wo oyambula alimu omusaamusaamu omusaanuusa olabe ne mindi sebo wano wakati ya chuma yali akoyo gula duplicate kati dino banda guno muti kati kino munda chuma kati yajifu omusajja ne yali afuwe mindi yali musajja Sheikh yali musajja yafuwe mindi yasisinkana da Allah we ali mukwano kula bikuzo Allahu akbar wallahi wakati unakatika ya mufu aliwa na mapesa bakalogesa okubuzwa wata wali aloga mukazi tidi atagenda kubuzwa Sheikh Allah agenda bimubuza Temulise kachicha ali awe dagali baba waba nekibiriti akuwaka akakebe nga full box ejudde Sheikh Sulaiman obirabe besheka bagamba omukyala naam nagenda nafuna ebiwa bya bawe ebya private parts nafuna n'enjala ze Allahu akbar n'enkwaso ze ne babigatta naam ne babiyokya kati bwe budagala buli eri buli bwe waliwa mu kyoteri ligwe ng'ofa Allah ana abayina abakyala we bato mugambe kala alhamdulillah akati eno baluwa ne twagambye wa kamera to disembeze twagala babirabe akati ono ye kyansobeddeko kimanyi era atadde mu kano kaaki kuba ndaba kino kitabo kya mwana wa ssomero kino kya Oya kwasambu kwasa ndagala biri byogambye bibiseka benyini kati olaba Sheikh Sulaiman ng'omusajja bwagenda eri Sheikh Maya Ashtakil talina makulu Sheikh eno stokisi yamutuma stokisi ey'ekituli empya zaaliyo bwe bateba bagamba Sheikh ezimu ebituli ebibiri ekyemmaaso nekyemabega ku kisinziira mwezibula awakamu zinoonyeze ddala ziba zina gye ziraze eyo saagana abasamize ggwe kati eno naye eri eriko ekisinziiro togirinda kujjamu kituli ey'ekisinziiro kuba eno ebituli biruli mabega ne maaso kati wano nassaamu ddagala kirino samize bantu babi nnyo ya rabbi oliraba atalina stokisi yeesiimye bajja mulogera mu mpale waki ndabamu oba luno lweza yazingiramu emiddo mu stokisi oba namugamba abikola atya astagfirullah
yine miri nade nyonya eno yajifuwa nekoowa n'agisiba solo tape Allah yasibako solo tape tayagala muzannyo ekyalina ofuuwa ekyakola emirimu ekyakola ojala neggwerera aba akozesa muti ki guno yarabbi simanyi oba lukandwa enkula yeno mindi yemu neeno egyobadde naye egyo zawukana kati ndowooza onaafuuwa ya musajja ngeri gyeri ensongovu eneefuuwa ya mukazi katiraba neeno ndowooza abaavu abawa buno abakozeemu n'abawa eno eyakasongovu wallahi sheeka Allah atusasi atutaasi obushiriku ya jamaa abange bino byetuyiwa wano musiraamu taba nabyo mudagala guugwo guno kati mudagala eno famasi egyo kwegamba nakujjanjawo okusinziira ku kirwadde kyo kyomugambye eyo si njobe sheekhe sudiri diba kana bannanga abasamize batuma abantu amaliba oba ensolo ne bazibagiraawo ogwo si musu sheekhe baddako eddiba si musu ogwo kapa musu ogwo seka si nkimeeya bannaye kapa bagibaga bambi sheka muyaye yabaga kapa mama baali evaawa laba omutira wallahi kapa omusamize talina kyatakosa bambi kaali kava kulya ku magumba g'abasiraamu ku futa muyaye n'akabaga ebibba obiraba oba okiriwo kanti akuzingiramu mmere eyo tewali buzibu naye abalina ebibbo by'okusinzizaamu si byaffe byabasiraamu gyabasamize mulimu eddiba eddala sooka obalaga eddiba eyo yalaga naye sente bano abaana bazirabye endowooza gano madagala gano kino kikino eno mindi ey'ensundo eno mindi mawaazi omanye ebintu bino eno mindi emala zigimanyiwe etyo wamma yakutuka kuno alabika yagimwa nekutuka n'agizza n'amuwamu enki ono nno kisebo omulimu gwaliko gwamaani teri kubyakuva ku mindi akuwamu empya sikwesiriwaza wano ddagala eno si kiriniki eyo famasi ya rabbi nabino bya famasi ewa fast famasi ewandegeya buli ddagala weeririko zimweyolekedde kufa nkata bannange abakima amazzi ne musuula enkata abasamize bajja zitwala bulirira embaga eyo nkata naye bagirogeramu baaba sebono kaŋaŋa yadde musamize kabaka sebo olwo lujjo bino bibbo ekikaddiwa kyatereka nga wangira mu mayembe malala gezaako okwangula kubanga saagala budde butukwate wano twagala osala aswiri nga byayidde edda bino mulo what are you talking about? Are you seeing very well? nezino sente zikyagula kintu kyonna mulakola akayirizi kano yadde ekikumi baavu sheekhe kano kapapula k'amawulire yazingamu ddagala lye omwaka wallahi tukebere omwaka ono musajja muyaayi ono teyagujjaako lowooza Sunday Vision 28 nali nkyasoma ng'onali mukuloga bantu byebadde gamba seeka noba nga tukyakuba indicata wadde la ilaha illallah naye yange kweri ezaffe kweziri seeka neyo kweri Allah kati no wachapati olwasuula akantu neighbor n'akalondo ngano enkadde ddala engano kye subhanallah
alama mwaka kino sagirabako seeka yawe eyo mwaka ki expired date 29 nga 31 ono mulogo shekhe ono wachapati teyagwadda kyaye kyamutambulira kiramo endagala lyayo yalinga abyerabira n'asomamuuko naye kino masonko nazo mubitegedde bannaye n'amasonko bagakozesa abasamize nga batawaanya abantu bino biki neno famasi ndowooza oli yayola byoya byankoko gyasibasaze nambwe agenda obireete yamugamba balya nnyo enkoko leetera ebyoya akiddangamu wallahi abantu abasamize babi seeka musa mumuludde mu sisitimu bane kano kati ziwala zewa muzeyi ziwaliwa kano kamenye kamwe katalaze kandi nsala kano bwe kati nono omusajja alogera mu basirikale buno kusalako bantu bitundu byakyama basamize babi nnyo bannange bibyo bibindi Hey, bannange, what is this? Eno ngabo, la ilaha illallah. Sabodamba yadda seeka eno pharmacy mulo Allah taso obulogo n'abalogo oba yali aloga wadiwe yanasaamu etundubaali mulimu netundubaali omudagala ogulaba eno pharmacy ye olugira nga akulungira omiddo gya Allah kubabuliza abantu mulimu omukulu ono oba yanyono yontebe omulwadde atuula okwo ntuule kuno entebe yiyo erudde mu sisitimu wallahi Mawanda, what is this? seeka lya bbeeyi eryo nino lya bbeeyi lya njobe lya gundi kano kagabi kana kaba n'obuyembe bwe wallahi ima ku bibiri ngabi oba njobe alinoonya n'alijjamu kyayagala naye lya bbeeyi balifuwalifuwe bazungireyo n'ebinankani byabwe omusiraamu talina kuba na bintu bino eno nayo famasi eno oba abadde ku ddala lyali faamusebe gaaga n'amaliba bino bye tubagamba lino ddiba lya ttimba oba yali ava ku mukolo n'agwa ku basamize bamubaaga yaafa lino ddiba lya ttimba lino lya ttimba eno ebeera ku ngalabi eno nga kuliko ebigalagamba ono gamba ttimba eno si ttimba abensosaba ndi babatuufu bisimilla akasuwa okalabye olwo modro zennyini ono musamize mukadde eno famasi ye ddagala ng'asiigako ng'obula ng'otaawa
lwaki tebyogera bajamaa lwaki tebyogere seeka ebisobola kwogera kano akatuba kano kati ki kano bwamulukoola bune kalemanjovu nina abavunuzi leero saagala kulema kintu kyonna akalemanjovu abasamize bakagala nnyo seeka kitenda terunaggwa no wagambye wa stokes aluwonyi kano wa sapatu bajagalako ekitundu musamize mubi nagira ejjovu ekigendo kizimba baabo mulimu yirizi yiino kati oba neyiriza ensapatu oba yekola etya nesapatu ziri ezedda oba zebagamba ezannasuluze zino ndowooza yazitumanga kaakati oba onaera ava kunywa majaani n'amulunga yamutayiriza mu majaani ono ate kano si kajaani kano muzeeyi alume tebali kuggwe kati wano asante seba asante enyi kati mukajaani bayateekamu biki yarabbi kirabika nti taata yalekawo ebimu teyafa bbanga ddene si wadda nnyo siwadda nnyo nomuyayi ino famasi ndowooza byonna ebisigadde famasi ibi byonna famasi ddagalamu akamenya mbazi akaisa kya kano akaisa kya katya ino famasi mulaŋŋambye eno yali lifaalo ono omusajja alinganywa nesigala egamba yemarikazi enkulu emarukazi enkulu abasawe abalwadde balawo okujja nga anywawo kataaba yastokize lingi ali lifaalo sebo nga yagabe bitanda sekana kwatira kona soko sandika ekyo tugenda binatulikira eyo wanda yasibiddemu ani muno taaba bwana nesi ya saluna ngino miti kyo oba yalabi bayayirwa segerabi yateko ate kano kati ne bakali kaki ono musajja sebo famasi nkola yankadde ne nido nani amata ga nani owe mwana ali wani be yaloga eno lifaalo ulubokisi zikyayiwa ebintu kati buno butera okwokya bwe buno akabbo kakana akabbo kalina kapya olwafumbirwa n'amutuma ekibbo mbu asibe omusajja yoli gye yamujja lino nno limu okimanyi nti yalinga anywa ne walagi sekakitenda bwe yalinga akubwa ne kawalagi ayiwamu namayembe gali mayaye geri asamirira ono gali matamivu bino si bigaga bino muddo kiguno si kigaga kino ebibeera mu kibira bibeerako ngaebijanjaalo ebiseerera kibeere kiringa kigavugavu
Aya basi. Abana gakiramu gayina. Ono. Olaba embugo zayina modro zaman original sheikh original si buno bakakolerera mituba emipya mituba emizungu olaba yali yalutunga baba batungako bikibine eno simanyi batungako kino ziizo tabana bino bannaye mutuyambe basiramu mubyejjeeko Allah jatuyisizaako tujja bayambako inshallah nze Allah yanyima olugambo nesibyogera golabyeko erinnya linayogeddeko wano naye nga ndeseka tugalina amanya gagano mpapula amanya weegali wano tugamba soma amanya n'obufumbo bw'abantu bufa kino kikino kino kikino kiryae eno esowaanyi origino era omuntu agamba nsiva ku byabuwangwa alina kuliira muno nsifunyizaako bino waddugadde dda naawe tasafiki gye nfunizeeko ono ku kanzu eno sikansike yange Ono si mchaku. bagambe tekirya kino kiba naye banatafusi mukazi wange alaziwa mufasiru alaziwa gwe jamaa kano kaki kino kisoboka baabo n'omuyaayi yali yakola ebyobuwanga byonna byagana muyamba butafa daba ono agino miti ki gino ya rabbi sigitegedde gino mulogo omanye ebintu byammwe ebyemiti n'emiti gyabanga ddene gino mulimu kino kasenyanku wabbeere lya kiku kati omusamizi ayinza okikutuma kino ng'akimanyi totenda ogenda kijja nagamba lete miliyoni 2 bagenda kijja Kongo nakikolakako obulazi nakizaamu nakituma omulala bwatyo afererako abantu Allah tutasi tebina makulu mikwano awaleko obusenya mu lujja bajja kugongoba za amanyi kano bakatumya oyo amanyo gavaamu dda yafata galina kiyaye kyamuloga bannaye muyaayo nadda anywamu anti amayembe matamivu ge basamirira lubaale buli kiri haramu kyakutuma seka kitenda sebo onkokonyako ebintu obiraba wansi eri ebisebe ekiri eno wansi seka yakimanya mpaako kamukamu si sente n'obukomo era aloga mukazi mufumbo kano sikakomo kano kati kano waliwo obukomo bwa lwale bambala kano kalubaale zino nsimbi nganda temuli yadde 10 oba abaana ebazijjeemu kino kikino oba yensiriba kino sikitegeera kino kano kekano soko bino waliwo birabyeko watuyambye mutuyambire eddala kino kikino lino sonko lya kovu gano nyumodro ku nyanja ye nakino bwe balaba ekyewunyisa nga bakirogesa
kati buno bukomo bwa Lubaale buno abantu abalina obukomo abasinga bemulaba ddala abasajja nga yakayina bakayina lwa Lubaale bane ebintu bino mbyejjeeko buno obukomo bulaba buno bya Lubaale gwe mulaba ne buno obukomo buno si design baba bagala basamira bannange sekatenda andi bulala eno pharmacy mzee yalume ne mzee Musa Jawadi kafu awani mzee yalume kye yakoze kati byategedde tetubimanyi ekimulemanga naye atuwa ekikye naye jamani eno zinzimiya kiwanuka mwanywera sebakula tutwale empola kino kibumba ate simuti kyuma zino ensimbi eŋŋanda mulimu n'agakoyini gano oba gaddi ya rabbi n'ekyebitaano ki kino kino kya bitaano kyennyini anya nakikuuta ekya bitaano ekyo eno 10 cents Bank of Uganda nusu 10 nusu 5 bibyo omwo ekyo mukyoze tugenda kano kambe naye bakambe kikano akabagisu ono yali mugisu era agenze yali mugisu ono yali irifaalo yennyini buli lijoni zonna zisindika ewuwe ndoze pharmacy ye kide kyambwa ono era asamirira ddungu ono kituufu yakola buli kimu naye Allah n'atakkiriza yandibadde nakati akyali mulamu naye yadde yabirina naye era yagenda bannaye bano Pharmaceuticals Uganda Limited bano ndowooza nabakuwadde butadda angambye eno gundi eno sonko lya ku nnyanja mulimu n'ekinusu mulimu ekyebitaano ano kaseera omugo gwaffe gwalazewo gwa bulaaka leeta omugo gwa bulaaka ogwo tumale Allah designer anya nanjiramu ekinusu kino bannaye luno 10 kati utugattako nakidi luno 10 temubitya tebina bane kino ki eno ndekuyana kayima tuli ku media gwe eno kino ki kino bamufasiru kino ki abo tebana batubulireko abali ku media ki kino mwabali ku media kino kiki kino kyoto kino mzee yalume endeko emitwe esatu enirabika nsumbi nina bafizi bange awo ku media awo kano kabbokani kano kasero ka Lubaale
laba ensawo ya lubaale esimu mwali mugiraba mwalimu kulumba tubirako mu motoka wali muto gwa driver wansi waago mulimu akadomo nafunye ku mafuta awo nga gatano tumala okukuma ku bakulu bana akaliro petro yajja osobola okwokya buno obuyaaye byonna seeka sebo lina eddiba mulimu negundi mulimu eddiba muno kano kaki olwo yasiba akabanda kintu kya kasooli ndowooza nasibirako n'obuso sirumuli ebingiringiri bino amaanyi bigajjawa omuntu najja wano mu bingiringiri nafunawo amaanyi tebirina kebyagambe yakoya ekyo kiraba seeka bantu balugabulwe bakozesa bino neddiba lya mmondo kabiri bino nga byo tebirina buzibu sebo neddiba lya mmondo abakugu bange baŋŋambye eno mmondo waliwo omusamiza ali yagaba senga balimpa obulumi obwo bwenyi sipusi mondo seka ndabanga engente eyo naye bagisokoolamu bati bagiyisa mu maaso seeka efa bufiibo tenekalayoka bwetyo eno ssebo teyafa bufi musebe ennyama bagijjamu muno temuli nnyama liri neddiba ly'emmondo samize babeera nabyo akosiigako kuli eri nga kano kadagala ebintu nga byagize noza omusajja yali yeemamaaza nekimulunga kati bombi ne gwe yalunga bonna baafa eno endeku kano akasigiri kwe banyokereza amadagala kuno nam lino ttaka lya poloti ettaka lya poloti oba kyekabamubako bajaji nayola ettaka musamiza ono yali muyaayi nnyo ya rabbi mawanda yangu tuta abasiraamu bagende ono yalinga anywa walaji nanywerako nemmindi wansi waago mulimu akadomola oba bino biki butititi tuli mu famasi kati munda mwetwetalira aleka ali ku live basadaka abaana babandi Sheikh Sulaiman bali bagenda ku ssomero abasamize Allah taasa abantu abo babi ya rabbi bitambule seeka eggwanga lyonna abasiraamu bamanye nti bannange nkwalimu obudagala omusiraamu taba na bino byabantu baloko basamize etembadde mbalongo sinaba kubalabako Allah mutuufu gyali kati ali mu kuwoomerwa kabbuli mboko zivuga ku lubuto mugongo muyinza obbaamu obugambo seeke newadde lifaalo yasabo kati nga abasawo abato bajjawo ono kabijja obajja eddagala n'ababuulira babriefinga oyo gwe bayita omusawo w'ebbaluwa tebagira eddagala lyayo banja bazina ennaku zino ono yazingiramu pakano kaki sikitegedde n'akooya kaakano
bino birize wa abantu nobera ncho mu nyumba tebirina makulu obito bikwatako nofa ngodina mushiriku nabyalina bya kisiru sekensa weri mwani oyo bubu no buyirizi Allah mzee yalume bannaye esema obudagala muno amaye bamugamba leeteringa n'ekitogi kyakulumuka wano ayavuwale n'ekitogi kikoleki webale akube n'ebiraka buno wabudagala ki buno yarabbi yine saati obono yali amuloga biki yatumizaako n'empale zino engoye ezibula ezo musabe nnyo Allah baleme tukosa ziba zirina ekigendererwa mpale yiino seko omukazi yazeetera mu bbaaga mwenyewe n'aziddusayo okiraba nga zibadde mu bbaaga Allahu akbar ogiraba ezibirise ez'ekituliza ayagala nanyini esabo nanyini empale nyinimu egino ddagala lya mirandira liiryo bakayita batyako kabo ka muwala kino kiddo ki kino oba ekyo kitiko kita gudu kino kyekimu kyali wamu nekimenyeka mu ndowooza no middo bulimu sente kino bakiki ono kooko ono si kooko olowooza naye nkadde nnyo ani ajagala kugambye yali lufaalo yennyini waliwo bino guno muddo kyoba guno ayeka yali aloga muzimbi yamubbako omuguwa nga bazimba muguwa n'agutwala amulunge Mesdali asebo netuluza banna abalwadde abajjanga yamalanga bakolako makeup kana kasanyiza ni yakalabako ekyo kyekyayo kyange enviiri ono plasitiki yakolanga tolashafiki tebali kuggwe wano ashafiki bali kuwayalingiwa leko ina bali omazeeko ebiri mukobbo katumukwatemu oyo obamba obwengera ababwagala nnyo babukozesa ati simanyi eno pharmacy terina makulu nga kadda kano Allahu akbar nice and lovely kana akazigo nga kadda sikagulanga nako banguliranga kagulire bino miti yalinga alogesa bino byonna bya Allah kwe bazimbira tekuli lubale kyeyatonda akanusu akaataano
kadi ako kano kaliko ku mulembe gwa Museveni kanusu kataano ka Museveni wanu ako lino ddagala famasi ya musajja yiino amina bikuta bya mutiiki bino ibuzayo kamutu bajjeko engalo eno mmindi eno ndeku eno bamutuma endeku ono okiraba bino ebintu mbyegendereze bannaye yamutuma enkejje ogiraba n'amutuma akakomo n'amutuma n'endeku eno kino ki kasumbi n'amutuma n'akasumbi enene y'ensumbi kano kasumbi ono yali mukubi wa buloka akatiba olaba buloka zokukona kakuŋŋunta akuŋŋunta ayagala ayitemu mu kakuŋŋunta afune omulimu oba obufumbo kano seke kakolanga bunga bwa muwogo kanedda muwogo omusajja alina kasasiro yarabbi kano si kagundi ekibya bakalirangamu kati nno kano abatuwuliriza era abatulaba mu kitwale kano tekali haramu naye gye tukasanze yeri haramu era tekyali yakagula kano kukaliiramu abakagula balina ebigendererwa byabwe amasowaani gyegali muno naye kane muzeeyo neyalinamu nefujjo ngaomuntu ng'ogyeko obusamize alina mukyafu bukyafu lino dwaliro ddamba lino dwaliro lusebo ebintu bino tumaliriza obikolako obibalaga omusiraamu bino ebintu tabeera nabyo newankubadde ekimu ku byo omusiraamu tabeera nakyo. Omuntu yenna asobola obba nga yagezesebwa neyesanga nga alina ebintu bino nga si ye yabireeta naye nga yesanze nga yabiri mu kontro nga abitya nga byeraliikirira munnange kyangu nnyo bwoba nga obitya fe osobola otuyita abawalimu tusobola okuyambako ntubijjawo nokola eddiini yo nokola tawuba yo nolongosa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore mbasaba abasiraamu ebintu bino tubyewale tubyesambe, omusiraamu tabeera nabyo bye tubalaze byonna n'ebitali wano ebyekishiriku byonna omusiraamu tabeera nabyo. Oyina kuyimirira na Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera zo zonna. Allah yagamba abagenda mbasaba tugumiikirize tusale asiri mbadde nsaba tuyaziine tusaalirewo tugende kwate teri gwe tulinda n'enjala etuluma. So bannanga ab'ekitiibwa ebintu bino tugenda byokya, tebigenda kwetaasa, tebigenda kukaaba yadde okunnyonnyola. Therefore tobyetaaga, weetaaga Allah al-hayyu al-qayyum. Sebo mwalimu tuusa ku kigambo barakallahu fikum. Era Sheikh njagala nnyo nkwayagumukisa gino bategeeza nti tugenda kubyokyanga ensi yonna ekola etya. Abantu bategeere nti ebintu bino tebigasa, tebiina maki, tebiina makulu. Abadde abiina insha Allah teweeryaza amaanya tutegeeze tujje tubifune tubikoleko. Abantu wallahi Sheikh babiina mu mayumba babitya ninga ate mutuufu yabadde ku live nga yakatandika okuva twabikuteko twabadde ki gwe gusoose okubyokya. Kati wallahi Allah yagamba
alladhina yuballighuna risalati llahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba. Tetulina gwe tutalina okujjakani alladhina yuballighuna risalati llah, tutusa message ya Allah okulaga abantu nti banaye omusiraamu omutalina kubeera muki mushiriku, ani alina okusinzibwa alina kubeera Allah tabaraka wa taala. Kati Allah yagamba alladhina yuballighuna risalati llah, abantu abatufaanana abagezaako okubeera nga batuusa amazima, okusomesa abantu okuva ku bushiriku, okusinza ebitali Allah subhanahu wa taala. Wa yakhshawnahu, ne batya Allah tabaraka wa taala sirran wa alaniya, mukyamane muki. Wala yakhshawna ahadan illa Allah, omusiraamu tateekeddwa kutya kitonde kya Allah okujjakani ye Allah tabaraka wa taala. Wakafa billahi hasiba, abatutiisatiisa bano ba aligaweesa simanya biki biki, fete tutya sima bakalundu simanyani kalundulundu dofe fete tutya muntu yenna tutyani Allah subhanahu. Naam, Allah wallahi nsaba Allah tunyweza ab'ebitiibwa abali eyo nga balina ebintu ebyo, mutegeze insha Allah tubajjeko ebyokola essaawa zino tugenda kubyokya kati. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abebitiibwa barakallahu fikum. Abebitiibwa aji ababadde bayivu insha Allah gamulaba ebyokoola ebyo ebibadde bibalagibwa ku kamera. Barakallahu fikum. Kati nno mwana wattu njagalo ali yamanye nti katubyokyeza ekibadde tukyali balamu alhamdulillah. Era abaganda baffe abali abatya ebintu byo tebirina mugaso, tebikosa, tebirina muzibu gwonna. Bitonde bya Allah yabitonda, biti gya Allah egibaddemu, bintu bya Allah yabitonda. So ab'ebitiibwa insha Allah njagala olusa guno kubategeeza omuntu ali eyo alina ebintu bino, ke kaseera abeere nga abireeta biidhinillahi tabaraka wa taala, tubeere nga tubyokya. Njagala omuntu ali alaba ategeere nti ebintu bino ebbanga omuntu lyamala nga abadde abisinza akyabisaba, singa kamutanda nava mu bulamu buno obwensi agenda kusinkana Allah tabaraka wa taala nga agenda kumwokya omuliro era tagenda kuguvaamu. So weetaasetaase barakallahu fikum, obeere nga abirina otulagirire webiri, ne woba otya okulaba tulagirire webiri, tujje tubifuna nga twafunye bino, tujje tubisaanyewo tubyokye. Oba oli awo osinze omutonzi yakutonda Allah subhanahu wa taala. Ab'ebitiibwa abali eyo yenna abakyalina ebibo byabalongo wansi mu bitanda, abalina obutanga, abalina ki, ke kaseera biidhinillahi tabaraka wa taala okubeera nga tubikolako emikolo gyabyo, tubyokyeza bibyo. Tebiraganye nti abaaye ne sheekh yabifunye amazina mu motoka ennaku nga 3 tanawulira ddoboozi nti abaaye muntwala wa mukola. Tewali wallahi, abantu babitiira bwerere, tebirina mugaso, tebirina mugaso gwonna. Bino bala bitonde bya Allah yabitonda, omuli eddagala, omuli ki. So ab'ebitiibwa ababiina ke kaseera tubireete insha Allah tabaraka wa taala tubyokye. Oba oli awo
tusinze omutonzi waffe Allah subhanahu wa ta'ala. So nolwekyo inshallah tabaraka ta'ala eno sunnatul anbiya, sunna bannabbi alayhimu ssalam. Botunira Nabi Ibrahim alayhi ssalam bwe yasaanyaawo amasanamu kumanyanga abantu abo baddufe nnyo abasinza ebitayogera ebitasobola na kwetaasa naye nakulaga nti akiwa obudde akifiirako n'abeera nga akyagala nnyo okusinga Allah yamutonda. So ab'ebitiibwa ffe Allah atugamba nti walladhiina amanu ashaddu hubban lillah. Fe abakkiriza abasiraamu omukwano gwaffe tulina gulagaani Allah subhanahu wa ta'ala, so si bintu bino bannange tebisinzibwa, tebirina kyebisobola kukugabirira. Kale bigambo bitonyesa enkuba, abaffe binagitonyesa, byasa omusana binagwasa, wallahi tebigusobola okujjakani Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Allah kirize atuse message eno. Amin. Nebaza baganda baffe abasiraamu abagezesebwako n'ebintu bino mu bulamu bwabwe ne batukesera ne bamanya nti alhamdulillah nze ng'omusiraamu nsobola kubeera na bintu bino. Ne bakola tawuba batuuka n'obbiwaayo bibeere nga byokebwa. Baganda baffe abali ku kamera olage ku bantu bano entanda eno bwefaanana olwaleero. Twakagifulumya etuseeko omuliro nabwenafu ye yonna gweggwawo. Omuntu abona bino ebintu mu nju ye ng'abitya yeraliikirira, naye byo byennyini Allah yagamba nti walmakruh byennyini binafu. Abasaba bonna baddufe, tebina tebisobola kukola. Bannange ab'ekitiibwa wano tuli mu Karaji Masjidi Tawhid, kamera alage masjidi eno Masjidi Tawhid. Era ebyafaayo byayo mugimanyi nti bwe twasomesa ku bya shiriki, abashiriki ne batugobaganya ne tugenda ku muzikiti wali ogw'okukalira. Okoye twatuukawo ne batugobawo tugenda kuva mu Karaji Masjidi Khadija. Nawo ne batugobawo tudda ku muzikiti guno Masjidi Tawhid. Olwaleero Allah watadde ekyengera kino ekinene nti abantu ababadde bali mu shiriki ne beewaayo eri Allah bwe twokyedde essabo ddamba. amawalu gano vidiyo eno gibadde essabo ddamba mutwokya ebingiringiri bino ebisobola kulwako tebitukola kubanga si bye byatutonda nebe si bye byetonda. So nsaba Allah atuwe tawhidi mu bulamu bwaffe, atuggyeko obushiriku obwekyama n'obwolwatu. Allah atuggyemu okutya ebitonde, ebitonde subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tugenda bajjako ku mpewo kubanga tugenda kusaala salatu al asiri, aye tunoonye ku kyemisana abataasiibise kati olwaleero. So mukkirize nobale kutambula naffe, saba Allah eyabatuwa abatukuumire. Kati omushiriku kyemmanyi waali awulira takyassa bulungi. Soko kimanyi ali maziga lundu waali eddiba ly'eggunju ery'emmondo baganonya ati bagalaba sheekhe matiri yenna tumwokyeza lwaki tumwagaza kubanga ffe twetaaga Allah, twetaaga Qur'an, twetaaga bitabo bya hadithi. alhamdulillah. So nsaba Allah wallahi atukuume atuwe otutegeera ebintu bino. Omuntu yenna ng'alina bino ebintu nga musamize abeere n'ebintu bye, naye yenna ng'oli musiraamu tolina kuba na bintu bino, olina kubeera musiraamu. Bino ababiina tebabeera basiraamu. Barakallahu fikum. Erinnya lyange Sulaiman Subira Abu Suhaila ne Sheikh Ibrahim Hassan Kitenda yedere asazza ku Masjidi Tawhid. Ebali nga tebagala bwali muwebati bana abanene webati abako bashiri kati babagala ne kati begazanyiza mu Karaji. Allahu akbar, Allahu akbar. Barakallahu fika. Allah ya mashallah. Ngende ngiringiri bijira bisirira. Akale byejjewo. Akale muveewo tuve musolanga mu kuddewa. Bwe bivaawo nange siddamu kubyejjako.